sabubire nange nange sabubire nange. Yes sir. Ladies and gentlemen, mama say Allan Toniks. Omutalo yaddo Allan. So nyo kutandikira mu gear. Omutalo yo jali. She's a lawyer. Atandika ne family. Abana basatu. Naye ate I think mu mwaka mwe mabeko bebiri yaddamu kuyimba, yaddamu gezaako okuyimba. Nanga akola music wa Afro Soul. Aliwa myoyo. Aina album bagita Freedonia. Yalokoka muko. Ati serious byo kuyimba. Well, yalokoka muko. Kile kitu betwashitandika nga kya passion ayagala. So just nze nakitambuza serious ngenda musaidia business ne professionalism. Era kati yacha kolera ku press ye si wa press. Si wa press. Musinkana mutano mutano. Era mutandika mutano. Muva naye musomero. Twasoma fenna Buddo King's College. Uli Buddo ni amu. Kalifayina ezo band, fayina jazz band nga tukuwa mu fellowship sachi bichi. Twasinkana kati nali nkuba guitar. Ne vocals a bit kati nenga ye akola vocals. Nenga imba bulungi nnyo. So kana akayimba bwe natuka mu vacation yagenda kakola. Ya senior 6? Yes. Nali nyinamu kutyanga bubimanyi nti wateweka kasabulungi. Oboloza tonnatuuka. Nenga mwaye kamute wachi tugende babiri. Kusooka idea yali yo weka. Yes, kubanga jukira bwe nave Buddo ku 11 nagenda Ntale. So ne twawukana mu kwao. Okay. Gap nejjawo. Ne kati atenze. Ntale twali tulina eddembe nga tusobola okubaifumira ne tugi. Kati awo nze nesinkana ba DJ, presenter, producer, nikola connection eyo. Ku ntalo osanga baani? Boyinza okugamba nti mwe bali kati mu ndongo. Kandabe. Those days, kati nga abantu banasooka okusinkana abaavamu oluyimba luno. Yali mu bintu bya Pama Ones. Kati nga bajjukira Pama Ones bali bagenda mu buli region. Nga bafunayo young artists, upcoming artists bawa platform. So, nenga bawa platform bali bakola ekintu kyebateekera kukola ennaku zino wati. Nti bwe upcoming babateeka mu backstage emu ne ba artists abanene. Ne mubeera wamu. So many nga lutuukawo ng'ogenza wali okulya akayimba kuko obadde oyiyawo nga kali awo kabuzaabuza. Naye bakamugende backstage musanga baalina mu biru. Ebiteeko ne bikuyitamu. Naye ekyomukisa kati ngaawo. Bangoni bwe nabasisinkanira nga bane kyekolera mu talanta. Waki tujja mu studio. Obasanga wano mu Pama Wadi wano. Njukira nditale kati yali ya Vision Empire Street Jam those days. Okay. Kananga masoko malize form 6 of kosa ali nyina akasiri. Ndi. Pressa. Mukigumbiro tugende. Akamanoka kana. Sokosene. So kati ava kubira lya ngama. Bampaddeyo sanko kiri jam twintu abikina ava tomanya. Tukuba akayimba. Yadirira byebyo. Bangoni bano bakugaidinga batya era bakuwabula batya ebiseera bisinga ennaku zino in fact omwana avajja boyogera bangoni n'empuliro luyimba luno uli avayo. Yes. Era ndowooza wenjagadde n'okujja nti bano bangoni bakugaidinga batya ennaku zino omwana avajja avudde najja n'atukuba ekiyimba from nowhere najja mu industry n'atusumbuwa n'ayimba all of a sudden n'adisappearinga waliwo abadisappearinze waliwo abasucceedinze bano bangoni we bakusangira waliwo kyasoma. True. Noddayo n'ogamba kamalirize ate nkomewo. Bakugaidinga batya era mutuuka mu kyokukola tune bwetyo ennungi. Kati ololiba olwedde kati mu form 6 mu Ntale nasinkana mu producer abali lokwawo mu Mbarara waliwo gayi bali Mamitadon Balami yagenda Bulaya ndowooza datya yawangula ne Pama wa best western producer something like that. So nali ntandise okuyiga mu some production nampandikayo obuyimba bwange. So nagenda nga nina demo. Bolimbo already written. Actually those songs are very nange nsuubiza yenze nagenda nga ziri written nga nina demo. Naye kati nakyusamu ko mu style a bit. Na usinga ziri tu abana tena demo zange nga byakuyiga nga okyali muyiga. Kati nakyusamu nagira ate nekirala maybe of course industry ekyuka. In those days industry yali esosola nnyo.
esengejja nnyo n'entalo zaali nyingi. Kyali kirungi lwaki bakritik bali bangi wonga tolina quality kyali enyimbo twali tugenda kwedunga bazigoba nga jjukira ebyokupeyola nga ne bwoba olina ki nga bakugamba genda kugamba sebo ddayo gafula genda mu studio obozi oba nga twabonabona nga tolina woyitira olimba nga production si mulungi oba oyimba ebintu biri awo maybe eddoboozi nga bakugamba sebo ddayo kola rehearsal kola practice odde mu studio olefuna studio endala okola ekintu ekiri ku mutindo okomewo twali tugenda nga zisido osanga zipanze awo kati byakyuka nti buli ajja ayisaawo so kati ekyo kyanyambako kati already kati ngoni kati yali amanyi of course yali identifying zeki kyosobola kati nga ye producer already yali alina ennyimba ezikuba bebaaliko so ngaoledi amanyi style kijasobola okuyitiramu niyo bawuliza bangoni obawuliza. Yes, though it's been a while. No, naddala AD tulizaganya, but it's been a minute. No, I try to stay in touch. Kubanga, I mean, bakola ebintu. My career, I think I will not be where I am. Singa. Kubanga ebintu ebingi nga obudde ku production. Kira kapetwala ndi kinakazo nga tewali bintu byaba manager abali awo. Olaba omuntu ng'oliriza oluyimba luno. Owulira vibe nti owulira omuntu yamugayiringa. Yali amanyi nti akugaidinga okuyisa ennaku zino omuntu nga Toniks abayimbi b'ennaku zino agaidinga omwana nomwana ddala nga ye n'omwana oli gwagaidinga totally different nga bali off topic nga tebali kumulamwa obanga kyagezaako omuga aliga mugamba genda nga oli olero ali off abamuwabya ayanga amujjako ekyo naye nokisiima kubanga olaba abantu ab'emitima egyagaliza batono akugamba kino kyekituufu kumbe kyekifu ayosajja katolaba bw'okyogera bwotyo olaga yo emotion obutayiza kulaba kati abagenda ogenda ku YouTube channel yaffe bajja kulaba wewudde ekigambo abagaliza olinga agamba nti naawe mu bulamu bwo bw'oyisewo musically waliwo watuuka n'ogamba maani alot mpise bintu bingi nze ekyo kyekinjigiriza is to appreciate mukyo kyokuconcentratinga kwabo abatagaliza buli gyekoma okusinkana abatagaliza omutima gwange abagaliza mbasiima nnyo mbatreasuringa nnyo kwakyo kitegeeza tebasangika oba kikuforcinga okuba reserved naturally siri muntu wantalo but reserved kyemmanyi siri muntu wantalo I go where obanga bagamba economics where they love me factors of production gisente mu business zigenda where it's going to be utilized bagenda zikozesa obulungi nazo bwe zaagala olaga kati mu bitebo bw'osanga wali bad mind biki ensi nene abantu bangi you can find bad mind here but you go somewhere else and you know you have a good vibe. You succeed. You talk about production. Yakunyumiza story emu. Oyogedde ku production. Nekindeeta ku bayimbi abaliko ennaku zino. Most especially the Nigerians. Ojja kutunuulira abayimbi aba Nigeria abo. Soka nayiga production najja ate n'atandika okuyimba. True. Production level yeetuuse. Wakoma kuyigako obuyiizi oba okyongeddemu obumanyirivu. Kati ennyimba zange zasikadde kati AD producingira beera nange nsuubiza yenze then olimba lwange ndoza lwe nasooka okuproducinga that girl that girl naliproducinga nje ndayoona naliproducinga tukyekole naliproducinga January to December naliproducinga together with Suuna akahama alibadde bakuba naliproducinga regular featuring Navio naliproducinga rescue that was Washington. Yeah. So production namuyigira ddala wagenda n'okikubukamu namuyigira ddala naye njawulo bweri nti kale nga bw'oyogedde ku Banigeria nti kati buba ffe twali tuyigira on the job ku mulimu oyigira ku mulimu nti ogezesa n'oyiga kino n'ogenda ku YouTube n'okola research biki naye kati osanga abaproducer ba Nigeria abangi 90% bagenze Bulaaya ne basoma sound engineering production ne bakomawo Nigeria kati oyo omuntu abawanjawulo Toniks kati ninyawo katukomyewo
So the big 89.2 CBS FM and 92 radio. Abaliko understand bampita MC wale kolane DJ next son of music okubanga ali kutambuliza dala bulungi nnyo olunaku olwalero we are super excited okubanga tulina omuyimbi bayimbi njogera ku Allan Toniks ate nga ina ne album tugenda okwongera ku maaso wali waliwo yangambye nti enyimba ezimu ziri ku album eno omwami ono yaze producing ku album eno na producing ko tugenda kujja waawo mbadde kutwala eno neri omuwala oli njatudde ku muwala oli mwawukana mutya kyekibaviirako okwawuka mwawukana just business yakyuka mukati mwakula kale n'okujjukira nti juga namwita wiisi tugende tetwalina pulaani eri awo mazima tetwalina nteekateeka yonna just twali tushingira buyingizi kubanga kyo naffe twali tetubimanyi so olwamala okukola oluyimba tugenda ku campus nasoma jjukira oluyimba tetumanyi promotion gyetubimanyi era edi still ebintu ebingi yabikolamu nati kisangika yagamba nti kati omanyi oluyimba olina odutwala ku ziradio tujja gendeera ete n'otuula nolowooza nga ndieni ne bakyali bange tulukuba ne tunyumira akayimba naye ng'olwo mumanyi nti akayimba kamaanyi oba mwete munnabuuka twali tumanyi wedde nga feka tunyumira kakubira mmeba abeeka sinagamba kana akayimba nga kakabi naye nga tetumanyi kikiddako you know so kyebalanga ngamba nti edi oyo musajja wamaanyi so ne promotion ne distribution DJ nga yabamanyi fe tetubimanyi DJ yasooka okazanya aliwa DJ Bobby Club Sale Bobby omanyire gyali kati kimanyi yali musajja DJ Bobby big up on himself oyo okuva olwo we've been friends naye kisajja ekyo kirina one love nnyo kyatuteka eyo wabakasuku ekisaaseeyo munda ye musajja atalina ntondo ye musajja atalina tabuani big up on himself DJ Bobby shout out okay how different is it nti otunulya kati promotion y'ennaku zino otunulya kati talent y'ennaku zino n'otunulya ne music w'ennaku zino ne music wa back then otugambye abasajja baatuukanga ne kwexent egamba oluyimba si lulungi luzzeeyo ng'ali straight forward akutunulidde mu maaso si kyangu ekyo tekiva muntu ku mutwe nga ogenda kwedio ng'okankana nzigiranga ku ssanyu bano baali batyayo bogere nga bakugamba sebo nange luyimba balugoba luno yes beera nange bagamba style bo bali ba swings ebizimba ba swings no tayali obuyimba yasoko dukkiriza obuyimba bwali abalala bonna yewonyiza okubaga bali baganye nga bagambye nga bakuwanso nga bagamba bashitukubanga kali akakamini nga naye kati fenna tunakuwaga ebintu sente kukuledi ezali zikuba ennyimba z'oluzungu ate oluyimba lwalimu oluzungu thank you era bali bagamba oluzungu lungi radio is appreciating oluzungu kane bagamba kati abantu oluusi ebintu ebipya olina okubibalaga nima example kati ogenda mu bondo olwo ng'onyonyolani jugere wali ogendayo ng'osinkana baselekta buli station yali nga guy ali in charge of music nga si presenter si DJ just nga kulisinga ku music nga bw'oleka teeka ku computer n'awuliriza n'agamba kalungi kano tusobola okukakuba oba omanyi sookoddeyo naye kati nga oba kati ovanga otegere naye twagenda oluyimba oluzungu lungi style abantu bajja gitegeera lulimu abani kati sookoddeyo osooka okendeezemuko tebayimbyemu nnyo kendezaamu eyamba kati nebiso bano bagamba oluzungu lungi ki kati mubwongo wanengamba naye kati ogenda mubondo ogula emotoka kinga ogenda mubondo ogula emotoka nebagamba eno modo 2023 latest model nebagamba eno titugirabangako soko tuwezi tetumanyi kati nebagamba kati bino bipya kati ate tegenda tusigala ku bikadde byetumanyi baali balina kikwate kati mo baagala the same thing naye kati babagala okolaki naye kati bwe twatuuka wali redi emu yasooka otuzanya baluzanya lwakuba nabo baluzungu naye neruzanya nnyo ate abantu ate ennyimba z'oluzungu zaaliwo nti kati ne batandika odusaba ku redi endala kati abaali baligobye ate ne bakuba amasimu yagamba
kali akayimba kewali oleese kakomye ati awo eri n'agamba togenda eyo tolutwalayo nemuyiteekamu entondo kyeyali aŋŋamba nga kyenkola yateekamu entondo ne balufuna ne balunoonya kyabakakanako dunoonya dufuna balandiko duzanya yes eyo nange eyo psychology ze sigitegeera ate of course video bwe yafuluma zozi tv za jewel coming up so much wanga zo tizali kasa video eba print clear ani ashootinga video Medimens naye yaddawa Medimens ayina n'oluyimba lwa Kamiri lwe yashootingako ndoza behind the scenes nali waawo namulabako omusajja omunakenya gwali naye era bakyali mu balimu ebyo yali wali ekamocewa ayinagayo munakenya gwali naye munakenya ali awo naye yadda nnyo mu movies naye yakikuba olwo ng'ani amukuleetera edi era video edi nesente yaziteeka ng'alina kyatunuulira mu maaso ng'alina wasuubiro zijjamu oba yali olakati kyenalaba mazo edi oyo yali amaze ebbanga ddene Bulaaya alaba nti kati oluusi abantu aba bayiseeyise endowooza yaabwe ebayanjawulo batambuddeko mu nsi ezitali zimu na zimu endowooza yaabwe eri ebayanjawulo balina open mind baagaliza ate kati mutwe gwe laba abayimbi abaali wano nga bwoleta ekintu nga kyakabagamba agenda kunsinga kati kisooka omujja mutwe tumulemese ekyo kiri kye nagambye ndoza ng'omuyimbi ng'ayimba kino naye gwamentalinga nkulabira ali totally off ayagala kuwabinya nokugamba tisiyimba nga nze so kati eri teyalina bad mind eyo yo nga talaba alaba yeah, I can succeed, you can succeed. So nga ne video sente sero yaziteekamu positive muntu gweyina okusiima omulala eyatuyamba nnyo yali the late Ibrahim Kibirige BMK kubanga yatuwangayo eyo Africana Hotel shooting kubwereereza videos omutuukako otya BMK naye yali tatuukikako nali nsomye n'abaana be omwana yasomera ebuddo ekigambo kyaligonza nti omuntu gy'osomedde wamatalinga nti oyinza obutafunamu direct cash academics but oyina network gy'ofuna singa saasomere erisanzeewo baana be bakuyunga kwoga twali bakyali became like family you know so yanyambako naye bamuyagamba mwagala kola mujje mukole enjiramu so God bless him, rest in peace. Abasajja abo ngate okwagala okwo kwaliwo back then abasajja kati ogezi noyogera ku BMK intervention yabwe mu ndongo ennaku zino yakendeeramuko kiki awo kati ni wenyini nga tanakuddamu tutandikira wenyini awo gamba atya muganda wange Patrick walai webale kubanga owuliriza Night Radio nabirabo oli nabaawo gambye otumbudde owuliriza betugezako kubanga twogera tukyali ne Allan Toniks basebo ne banyabo kati katugende mu ndongo katono nnyo Allan ku show kuno omugenyi waffe atusalako oba omuyimbi atusalako tumusaba ennyimba zibeera 3 n'atubulira oluyimba olubeeramu tuwadde olutatiteeka mu order naye kasita ziba nga zikunyumiranga 3 aye n'otuwa n'ensonga lwaki zoolonze 3 ezo era kaseera kano ketugendamu kanyimba zo 3 zogamba mbutuufu wale ne DJ Nenge nze bwembeera ewaka mubakyali bange ne bamaddemu nga wali eri bayibu yakayimba kano oba omwana ono yayimba tutandike n'ennyimba za kati zogere zonna then one by one kati olusooka ulira omuziki by Ezi ensonga lwaki luno oluyimba ndwagala naliko ne bakyali bange nga bavudde Nairobi nga bazze wano for some business kati nga balina kyaliwo omulala munnayuganda naye nga engeri gyanera mumanyimu yali oyo nga music test we nga tayagala nnyo local music eki naye nga nanga waliwo akayimba so nga nange simubeera nnyo ku bampa amanye embeera ze waliwo akayimba nga njagala owulirize kakafuluma tekanatutumuka ekinamba nakuba kati nakuba akayimba ka Ezi akayimba njagala katambula kawoomu neŋamba kano sure kagenda yiti naye to my surprise and disappointment
olima terwali lunene nga bwe nali nsuubira lwaki simanyi lwaki oba nali manyi lugenda salako like everywhere nga vibe y'amaanyi kidongo ky'amaanyi delivery y'amaanyi nga teri kibulaku oluyimba ekyalusika waliwo eri tune yasooka yayimba mu covid yetubeera mu lockdown lockdown yayimba ya lockdown eyo yapulinga down yeno tune maybe okuba tuning eri so big negoinga yazaako mama eno yazaako kati amaanyi geri galisika gali eri tune yakavalinga nyeno eriwe yasooka eri yasooka lockdown mini yali ekyaliyo eno gyetubeerera mu lockdown ye yasooka meaning yayangwa nnyo okuta luno yayangwa yayina okuluwamu gaafu oba lwabulamu bubuzi oba luli lwali lw'amaanyi oba lwakuba luli bye yayimba akaseera ke twalimu yayimba ku kintu nga akaseera ke tulimu Toniks okimanyi nti omululanje kuba neyitawo shadow ya tune eri atawa abaminisitule bamuyingiramu awo tekyanimuganye dupushi tekyandiganye lwate shadow y'oluyimba luli eba so big nti lolugendera omwo limba luno lwanumazifu lwange katuluulire tukomewo basebo ne banyawo Ladies and gentlemen, when we say easy the lyrical kayimba ko Allan yagamba kayimba kano kamukolera era yebuzo lwacha kayimba kano tekapenetrate nga bwe yali asuubira ani ali producer oluyimba simaina kumanya chebunya bamuyita Rico Marevu Rico Papa Code olumuleno mulala yajja mu gundi awo bali bayita ba Relico omuyimbi bankonfusinga nnyo nono guy producer yaddawa nayo mvulukolo yafunamu akasente Allan lwajja abayimbi bwafuna nangaba bata bajja bwakubamu baaki adduka tadda ekyo kiva ku kumanya abantu bayingira industry lwansonga zanjawulo tuba n'ensonga ez'enjawulo si buli omu ayingira industry nti lwakwagala si buli omu ayingira industry nti lwa passion kati omuntu abeera mukinagamba kati zebwe nkuwa akawumbi tolina kyongamba ngenda kugenda ndiba producer abakali abasingayo sound ekitegezo yaba alina dream thank you ng'agamba nze nange njagala wangula Grammy kati wafuna sente olaba enjawulo kati waliwo oli aba ayiya just mbeera okubaawo kati wafuna sente ngamba lwaki ngenda mu haso ogali nti yali anoonya alaba endongo ya haso it is easier to go ofune omulimu it's easier naye ogenda mu ndongo you must be ready to hustle to kiss ass okudiringa ne bad mind buli bingi nnyo you know so naye bwoba olina passion osobola obiyitamu kati bwobanga just onoonya katujjawo kati 89.2 CBS FM Night Radio abaliko understand tuline Allan Toniks atubalira ennyimba ze 3 zagamba mwana nze wentuule ewaka wange ne bakyali bange mwana wemba mu vibe zezino ennyimba zange oluyimba lwa easy the lyrical loluwedde katugenda kuluyimba olulala nawe njagala okumanya enkolaganayo ne omulangira Suuna eva kuki era osanga wa Suuna okutuuka okulwa luyo oluyimba nsooka enziremu omulangira Suuna namusinkana era nali wa AD kakayimba kakumeka kakumeka ne Suuna kakubiri kanya akayimba kafuluma this was after beera nange after nsuubiza after ndoza kakuna kati naye ekolaba ensooka yes ekolaba ensooka naye ngenze ku studio wa AD ndoza Suuna yali ayese oluyimba ku remixing nadu mastering wa AD oluyimba lulala olulwe kati nagamba AD lwaki omwana tomukane tukunamagi nagamba sina tabu lwamukwataganye tufuuka abakyali aye tugenda ku studio ndala ne tukyapa beats from scratch nga twakosa na kibala
temwatawanya gonde temwatawanya producer kubanga wali olinamu skills za production kati oluno nesuna naye nga alinamu skills za production tetwagenda wa producer twagenda ku studio naye nga nze nesuna twabyeko byonna kubanga ndaba walinamu skills aye suna naye mulungi nesuna naye alinamu skills za production awo nga amaze okusingana ba radio yali amaze that already yakuba like a couple of years back. Suno yali atya. He's talented. From what I remember, he's talented. We have not been in touch, lately. Hey, are talented and he's a good guy. He has good vibes. Simply now very easy. Why not kubayo Toniks? Banga industry. Kati wali. Banga liyo kasita wagamye ndo jja kukuma. Omuntu agamba nti jja kuwuliriza. Nti alinako obuzibu. Abalina ekikyalo. Aba ikiba elijali. Ebine ebya umma nabyonze. Sirina. Bagamba nti bino si byakufiirako. Wano neebuuza oba kyekyakuwaliriza okujja mu masajja. Anyway, tujja tuukawo. Oluyimba luddako Toniks. Oluyimba baluyita nakati. Levi. Guy bamuyita ya Levi mu Faransa. Kati oluyimba. Nenda bajoda. Ensonga lwaki manyi bagamba oyagala ku progressing kulaakulana kintu kyonna olina okweliraanya abakusingako kebe mu business kebe mu life olina okweliraanya n'abo abakusinga teweesalawoninga n'abantu bosinga oyagala it is better okweliraanya abantu abakusingako bosobola okuyigirako osobola so ntera okulira music ow'ensi yonna n'abantu bena abalina followers akabye enneno naye nga bafirika gwomu ku bayimbi abasoose okola statement eyo nti omanyi waki nkugambye ekintu ekyo nti bajjemi gye tuli abayimbi mutukubira banigeria batuvuma buvumi naye singa tweliranye nti abantu abo balina kye batusingako omanyi lwaki batusinga abanejanze kyesibagalira abo bo balina bad mind balina bad mind naye balina kye batusingako nti omuntu yes balina kye basobola okubayigirako something tetuba kyesinga bukyesinzi kubanga nabo tebaali like this jukira oluyimba ennyimba zasooka okukuba ez'abanigeria Two Face African Queen then abo ba P-Square the band yawo what was that wali akayimba ako jukira twali obamu alingo onyinyi this not temptation kekasooka njogera tulaba video twaleba mu form 2 bamu bajjako kuzibadira ng'enkofira bazituluza eri goye zima sound nga ate sound era nga mufirika nali mu R&B batukubira tune basampoliza oluyimba lwa nyonyo Joe Biden and oli oluyimba olwo T-Pain nga waliwo omuntu gwe basampolinga Omumerika yalina oluyimba olwo nene nnyo olwako basampolinga T-Pain mu temptation oyo up in the club where we do things like throw hands up, all kind of drinks up, off in the club. It's a fire. You know we be up in the club. So, what's happening? Up in the club. Up in the club, it's the name has good. Mario. So ninga mukata basajja basampuliza mu America naye bano okuba mu kifirika kyekugambe ekyo nti abasajja olaba market system ku creativity yaabwe nti ajja wano n'agenda nasampulinga ekintu kyo naye olwo n'abali bakitandise wano nine tuba discouraginga naye sampling n'okusampulinga mu magezi ate bw'okusampulinga you make sure nti kyokoze
kirungi osampulinga ate nekikona abaana bano bamanyi abaana bakumukirawo maonaga kano ekimanyi mu radio yali asampulinga naye nga radio asampulinga kyekiri nkyagambye asampulinga mu magezi discouraginga radio nga tumudiscouraginga Nigeria obalaba enyimba teyabasinga okusampulinga tiwalidde olwa Burna Boy last yasampulinga Braxton yes ate nga kiri so obvious Braxton najja yamuwabidde n'omuwaabira namugamba at least bagabane 50-50 yali tagize abasajja abasinga babasangolira ne Braxton yali emabege nali manyi nti yagenda yagifuna kubanga kati oyo munene Burna Boy tasobola kukola kintu ng'ekyo ne batamu bamala dupulinga down for a week olupulinga down n'agenda Burna Boy n'agenda ne bateesiganya niye takikoze nga ayiseewo bale bana bakibuli industry y'Obulaya sebo toyinawo bbira okay tugenda kulimba namba 2 yes yalebi so yensonga lwaki kana akayimba ka yalebi kawuliza nnyo kubanga style za music zigenda mu nsi yonna nti zigenda zikonvanjinga katolaba Chris Brown akola remix z'ennyimba z'abafirimu yakutudde ku Mona Lisa you know kati meaning Africa erina kinene nnyo kyegenda okulenga mu future sound fabadako kati aba tusoose kati bwolaba bano bayalevi bagenda Bufaransa bava zi Congo as refugees olaba bayalevi simanyi ddala naye bwolaba kati zi followings ebayina balinga abanigeria bwebalaba mu UK ndi kati ogenda mu Faransa abayimbi abakabe basingayo amaanyi bonna baddugavu ate nga bava mu Africa nga ba refugees oba nga bagendayo kusoma banange nyo kintu kyenjagala obabuuza Toniks naffe wano Uganda kisoboka tusobola okufuna following zino nga tugenze mu nsi yatukolonizinga kuba ojja kulaba bano abasajja abakongo beeyuna France wano anti kola abanigeria tebava UK bakuba zi otu fenga UK naffe tugendayo tukoba ku Royal Legends ekizibu kyaffe kiri nti Royal Legends oli olugimala ababamaze kubyetu atakuba Royal Legends nagenda waliwo eri wale bagiyita bate yettake bagiyita bate yettake eyo kyolaze sikyeragenda nyo Bulaya lwaki era olize bakimanyi sisobola kumala gagenda Bulaya just for the sake of kugenda Bulaya abangi bagenda just kugenda Bulaya naye nga bwolaba busente nga buswazi kati nga lwaki ogenda wali ejjinja omuntu asosola okukadde 5 niwe Bulaya akukubira ogambe naye ayagala kusasa bukadde 5 ogenda ejjinja bakuwa 5 niwe Bulaya agala 5 oba kibazo kyekikola naye abantu abangi bakibuukira just kugenda ku nnyonyi maybe n'olambula nina ekintu lumu ekyannumya omutima lumu yali Lydia Jasmine ne Chameleon bali ku Legends that same time lunaku lwenyini lwe balinayo ekivulu ku Legends Wizkid yali ku O2 Wizkid yali ku O2 after that show nabwirako ne Jasmine nangamba I have a dream kuba kolole nemugamba oli good Wizkid ava kuba O2 nangamba nina dream kuba O2 nange nyimireko ku stage eyo waitawe banga ndoza lya lunaku lumu Chameleon na post nangamba nti Wizkid yankubidde simu ngategedde ndi muki ndi mu London na posting ekifaananyi ngali ne Wizkid ningamba kikutwale what does it take senga abadde mwana ngali aggressive wa mu Nigeria oyo nga ina connection yeyo tosobola genda n'okuba nga muli mu same city kuba Wizkid yagivaamu kisneniza jaji kubye bana bazza bazikubye bone buno irasto wakajja Chameleon mu ina connection yeyo musajja mubadde mu city yemu mubadde mu London mwenna onako otwali ndakuba Royal Legends kiro ekyankwatako nnyo ate namana akubire sera gamba nategedde nti mwoli lwaki teyakuyise era bw'omu meeting bigambo ki by'omugambye bo wakumye ku kifaananyi ekyo ndio kyankwatako ne shopping olabe ekintu kyokubaza agalogerageranye muziki wa Chameleon wa muziki kwa okuba otutusobola mukubira bannayuganda kizibu bonna mukubira aba Caribbean aba Jamaica aba Kenya aba South Africa buli baddugavu bali abazungu bonna kyo kiwayogeddeko luli yes nti eyo knowledge biki byayogedde naye
it comes back down there nti ofunye chance yo naye niki kyoyogedde naye takuwadde advice wazalawo nti kano kana katokazenkala akatoli atagenda advising atya kubanga alaba it comes back to the music. And I think the only way it will be possible, for example, Roberto nakuba nayo limba swagmita omuzambia ono omuzambia when again no nali ngenze ku shows like 3-4 years later ebyokuimba Albuddeko yali presenter kuri bulijjo yali presenter naye yayimba naye kati yali akiteeredde ddala ngasazeewadde ku muzindalo gwa ledi. yes waite emyaka ebiri yafunayo I think wanda friend kavina kitone ekyo kimone kusobola kulekeraawo zegenda kufata tufeneno nakuba malu Africa naalisalako yonna taddanga mabega even up to now. yes mbato wa tabbo kiva ku music ono gwe tukola. thank you gyolira olimba amalula gyonoolaga yonna mu Africa bajja tutegeera kyetutegeeza ne vibe. So enyimba zetuyimba nti kati wano industry yaffe nti maybe bafani lwakuba kati kigenze kikyuka generation kikyuka ne bafani baali nnyo nga tebali open minded okuwuliza ebintu ebipya kati nga olina okulondamu nti either pleasing bafani bewaka oba aba the rest of the world naye nga ate jjukira charity begins at home olina osooka obeere kati olwesanga nti ofuuka bigi ono n'osigala wano oyogerako ono. yes Okay. yes Okay, nga katono wadde nakyo nnyonnyola katusooke tuwulire oluyimba namba 2 bwe tukomawo ogenda kwongereza ku tuyimbe oluzungu lwe mugamba nti tuyimbe ensi yonna etegeere era gikyagaanye tukoze tutyo katukomewo owaye ng'otututte ate lulimi kiruno notututte lulimi kiruno Lufaransa ononya ki mu Bafalansa? olina okukola research omanyi bagamba teri kintu kipya bw'ogenda kugundiza music do re mi fa sol la ti do bwezikoma teri mpya tebalizuula mpya ba Beethoven abatusookayo bakosa do re mi fa sol la ti do naffe tukosa n'abalijja do re mi fa sol la ti do zikomaawo. So olina just kukola research around just engeri gy'obikozesaamu maybe instrumentation zikyuka maybe vibe maybe ate kati bw'olaba ekintu ekisika abantu abangi ennyo mu nsi yonna you know bw'olaba ekintu ekisika abantu abangi nnyo mu nsi yonna nanawe okwebuuza lwaki naye ate kati bw'owuliza ennyimba zino owulira zisensera waliwo akayimba Fally Ipupa ke yakola ne R. Kelly Je t'aime okawulira waliwo kiki naye mu Faransa. So I realized that waliwo music yatunganga music wa kidongo nnyo kati bagende bamuzaayo mu kuyimba kwennyini okwaddala lwaki olaba bonna kati abapya abavaayo is proper singing music owuliriza nakusensera akayimba nekakusigalamu nga sibya kati mubya bendoba twavaayo kati twakakana twagala kuwuliriza it's like omanyi nga fashion cycle ogenda okulaba nga ekintu ekyaliwo mu 90s nekikomawo ate nekiddamu nekikoma 10 years later kati music eyali kyobolaba ono unknown kakayimba keka zip love elinyonya which one basi kali slow right naye waliwo ekiseera kyetwaliwo nga tosobola kuba akayimba ako ngaako nga tekajja kuyita ngaabantu bagala kiddomu kitegeeza ne timing nayo kikulu so kati trends sigala kikyuka nti kati abajamaika bwe bajjirawo babadde batuvuga nga batuvuga dancehall naye abantu batuuka obumo ne bukowa kati nga baagala kipya onaye nga tebakimanyi nti bakyagala the artist who is willing to take the risk nakikola kati nga gwe waleese ekipya soka oli akayimba ako neki oh yeah
breaking at a through. Fali. Gono kyabadde agamba abagayi jjukira manyi ne bakanda bongo mani ne bakoleko bonna baali bakolera bintu mu Faransa. Ojjukira vidiyo za kanda bongo mani bazirawa ngali France. Kibolaba tulibona ne alias Frances wano ewagira nnyo etalanta. Babula wagifunyemu babule ngayi waderemo nitoya atera okujja wane. Kati abo mu Faransa bawagira nnyo talanta za Africa. Kibola n'abazannyi b'omupiira ki. So kibola abakungu abangi eyo kati ffe tugendewa kati ekizibu kyaffe ati kati aba Nigeria batusala kujjukira aba Nigeria nabo tulina same former colonial language ya volume naffe tuyindarenga ogenda eri naye oluzungu Toniks muluyimbye kati kankulira ekidde ekirala ekibiri pane aba Nigeria balina ekintu ekibeefaananyiriza n'aba Jamaica. Abajamaica bayimba oluzungu naye bakolamu oluzungu olwabo bali bagita pidgin kati n'aba Nigeria balina kipidgin ekyo bakipromotinze so luzungu nti ne mu dictionary but it was recognized officially n'olaba pidgin omuzungu asobola okupiikingamu yes niba bibiri ebigambo nategera meaning kyate ate bo pidgin waabwe n'omwana ali ku ground agimanyi oluzungu asobola okupiikana nti kati meaning tukole tutya bannange mu ngeri gye bayimbamu oluzungu lwabwe basobola oyimba oluzungu naye nga lusigala lulina identity ya Africa nekyo lutegeeza kati wano ekizibu yoba olina okukola identity ya Africa olina okuyimba oluganda lwe batategeera ate bw'oyimba oluzungu. How did those guys bingeri gye bapromotinga mu pidgin otuuka ku ground nga n'omwana yakazaalibwa asobola okutegeera pidgin waabwe n'omuzungu asobola opiika emulaga nti wano abadde agamba kino andi kati bobo oluzungu lwogera obulungi lwabalema ne bakkiriza naye nga bonna boogera oluzungu naye nga oluzungu oluli like that naye kati ate Abanigeria bangi wano noogeza n'oyogera oluzungu nekigaana ekigambo abantu kuseka andi kati bw'ogenderera ebigambo mu baabikyusa nti nga bwalaba olujamaica teluli broken naye wali engeri gye balukyusaamu naye nelunyuma ako nako kali kakulu nti lwanyuma waliwo dukyusa n'ebitanyuma ate ngira nti bonna bakitegeera kati tukole tutya ate gye bali byonna yonna mu nsi yonna bakitegeera bangi ate jjukira Abanigeria be bantu abalina bankiyita eki balina patriotism beeyagaliza ate bali wamu newonomusangawa ajja kujja wano nga manyi mwenna temumanyi pidgin naye ayogere pidgin kiri gye mulimu okugezaako okubitegeera naye ye ajja kujja abibakube nga bwe biri kiri gye kyagala mmanya kati balina attitude eri newomusanga bulaaya ajja kwogera bipidgin bye bali bagamu nayogera byagambe waffe twogera ebyo ukirize muganda wano omuyimbi akola akayimba n'akasindikirako muyimbi munne just poster wayempostingirako wallahi n'agaana ate ng'ebintu byandibadde byangu olaba barema bakola muzika naye bitwali tubikoleza ennaku za locomotives ojjukira otwayimbira ennyimba ezo ziwipa wiso song oyo Moze ne Jeff baali batandiseewo movement yogamba nti kubanga nabo baali bategedde nti abo Abanigeria okubakuba tusobola bakuba nga tetuli wamu tekisoboka naye kati olaba kati tulemeddwa okuba mu Uganda ate nga twetaaga okuba mu Uganda mu East Africa ne numbers so tukyalina kyobalaba nga bibadegamba ebyakuma ebintu ebimu bibeera ngaebintu ebyo bakulaba nga ayogera tebabitegeera abakulembeze abalimu kubanga bagamba tayitaita yatenda nyina okufumba oba tukola research nga tumanyi ebifamu tumanyi toyinza mmanya nti waliyo ekirungi. Thank you. Ate unfortunately the majority of our artists are upcoming artists. Nabo they are not informed. Chokola bantu waliwo kibuli baga mu superstar bo baga kweyawo. Manyi lwaki? Kwangu bategeera kati babuuka. Kati bali abatabuuka basobola obazuza ne babaza bonna gye baagala. Naye kati bano ababuuka tebajja bikkiriza. Toniks olimba number 3 kusema. Yimba number 3 Falling by Allan Toniks featuring Fee. Mutoni. Ano limba
ndwagala nnyo because first of all lukola lwalinamu obuzibuzibu ani katsinga tayagala mutuwe ku mukyala kiki twafunamu obuzibuzibu ne producer yetwatukola naye it worked out very good. yes by Well, was 1.1 million views. oluyimba lwalwayo mu studio kubanga oba files zaabula kuba biki malukolera nalikolera ku sound prints Angamba abu aziyiwangamu omukulu aziyiwangamu kanange twalajana oluyimba temwambalayo majja omukulu yeyiri agwayo dda naye aziyiwa baproducer oluusi basumbuwana producer omukulu yeyiri agenda aziyiwa byalimu ebintu ng'ebyo nga tebitegereka bulungi nga producer agambe ate boss akoze atya ate kati lwali luzibu naye n'okulukola nti fie did such a good job yanzijukiza nnyo oli omuwala nina ekintu kyenkubuuza like you one of the big brands ezava mu western now penetrating kuba Kigali fee alemererwawa okubanyo kati yali agenze Kigali ng'ayiseemu nga mumusise naye nawe yakutuuka n'akoma omanyi kati ebintu ebimu bibamu la maybe okulemezaamu maybe management kubanga naddala ennaku zino baali bamu appreciating ennaku zino baali bamu appreciating n'abayimbi nemumuleka abakazi distance ataawo okumusigaza ku mulamwa n'omugyamu kyoyagala oba olwanye masajja kubanga olaba abayimbi be Rwanda awo abawugula balina level kati kibanaso linnya thank you ekyo nakyo mu bintu by'omwana kigamba nti olaba balina level gwe batandise linnya you're not seeing what's up batujjidde gwe wali obulabyeko bagenda kubeera wala na headlining aso mu Uganda namulaba wano jo kwasoose blankets and wine naye nga babadde naye balamu waliwo nalajja kati agenda kuba muserena waliwo n'omulala eyajjawo ku gavunaawo their industry is growing tugiraba music badde bamukolera wano naye nga babadde wano ne video abazishootinga nga naye ate ekirala kati bo kyebalina nti omusajja oyo Kagame ebintu bya music abitwala ebintu bya talanta omanyi nze nkola research bintu bingi Rwanda ly'eggwanga eritalina how do I say natural resources ebyobuwangwa tebalina bintu bya tourism no tebalina like minerals ebyobugagga by'omuttaka by'omuttaka biki tebalina ekintu kyebalina kyebasingayo abantu balina abantu human resource kyekintu ky'obugagga kyebalina bafrontinga nnyo obwana so meaning kati yategeera kati bwaba abantu bwe bugagga bwe tulina ina promoting tourism ina promoting sports abayimbi bapromoting abayimbi bonna they get support from government abantu bagenda ebulaaya bakola kikati nalaba nti kati mba sina kyabugagga kyonna nyingi ekintu kyenyina kyokka nnyo okumenya abantu bange balina value basomese abanyarwanda bali ebulaaya basoma genda zi Canada zi US bajjuddeeyo bawa scholarship buli lukedde what happens bajja kubanga abaana bali bagenda ne basoma eyo sound ne bakomawo ne batukuba ne basoma zi video ne bakomawo ba clarence ne batukuba kati kigenda okutuukawo oyede uli ya production waabwe industry yabo olawulayo bano andi babungu production wabwe mulira nga totally different thank you awulira influence obalinga ba Johnny Drill nolaba gundi yakumye wulo mweze yakubye ne gundi alina audience ye melody yali yawumula melody melody yakumye yes yajawo nenga wakabi Johnny Drill no mugundi ane kimba yayimbye ne gundi kyankoledde over aina ali bibye music we toyina ugasomu geraganya twali ali bibye bino tulyogera bannange mwana tukoze tutya kuba omuntu wane Uganda agenda n'afuna omukulembeze ameetinza abantu bannange temugamba nti tatuyambi agaana gagenze ewomukulembeze negajjayo ssente mbugaze kuyamba industry negazirya naye nze nti omuntu alya ssente z'endongo eno n'olya ssente n'abantu nga balidde ezo abantu nga balidde ezo tunaatereeza Toniks abantu nga balidde ezo amazima gali nti oyogera ku baana kubawa scholarship mu nsi ez'enjawulo wano buli omu ateekayo obuwe ebizibu ebyo unfortunately buli kimu kisoboka naye ekintu ekisooka okutegeera nti waliwo ekizibu bino tosobola solvinga kizibu nga tumanyi nti bwekiri 1 2 obumu
Rwanda balina obumu industry yabwe eri mu kulanga tugiraba ba DJ balina association wow bagamba tulina okugoba music wa Uganda mu Rwanda ninga tubadde tuli wano aba Nigeria batulemye olaba ebintu ebimu tubadde tufa abafeeding music waliwo omuntu ite pasi bawuliza music wa Uganda kati tebikyali waliwo omuntu eyasikidde akantu a good DJ is the one who plays the music people want. A great DJ is the one who plays the music people didn't know they want. The DJ omulungi ajja kuzannya ennyimba abantu gye baagala. Naye DJ omulungi ennyo omusufu ajja kuzannyira abantu ennyimba ze badde tebamanyi na kumanya nti bazaagala. N'alufiiringa. Zino nga tetuziwulirangako nga zaakabiri. Ye nakigamba naye nti DJ obanga tolinayo oluyimba nga DJ. Ng'oli olubbeeko omuntu omuwuliza n'agamba awali mukemnaga which song is that? Thank you. Chwa ngo ndogenda mu club tano sange nyimba zezimu ekiri wano ekiri Uganda teba riskinga tebakola research kupikawo kapya kuwuliriza ne mu Uganda kati waliwo abaana bali eyo underground simanyi bakohenje si bandi bali mulene ezo ezaba Mike ura eza buntu bali mulene ezo naye tebabazuula naye nga gye bali bangi abaana gye bali bangi gye bali nga bino ebya Rwanda bye tulira babikuba already ate bade babikuba ebbanga bali bakola music omulungi. Thank you. Ladies and gentlemen, ochali ku the big 89.2 CBS FM and United Radio abaliko understand wale MC tudine Allan Toniks DJ Nek ebintu bino betwogera sibya Dubai sibya Kenya sibya Rwanda sibya Djibouti biri wano twogera ku mwana nga ali wano tugamba nti abaana abayimba obulungi gye bali wano Uganda wano nendo zobuzibu era buli kuffe bubyo wadde oyogera ebintu bingi naye wadde okulemeza nnyo obumu example esizo badde otuwo tulaga nti zo bali wamu wano kikyagaanyi ate nga ndowooza gwe guyinza okubanga gwe musingi we tulina okutandika okutegeera nti nze nali nkinywa buli nti music industry tulina okugirabanga bw'olaba Afcon lugenda mu Afcon efoozi ejja kuwagira Uganda representing us yo so kati bw'oli munna Uganda nga bagamba music wa Nigeria asusse nga namwe mutuleke kiriwo gamba nti Uganda nga bagenda mutuleke batukube that's the same thing kubanga jukira bo abeeri boolaba nga bafunye traction aba Nigeria wa South Africa bo bashino bagira bagamba Africa yonna tugenda gifuga tutya tukuwa nekati wano bawuli mu South Africa nga zze ne bagendayo ne bamubbako. Thank you. Kati bali tunafuna ndowooza eyo gamba nti mwana fenga Uganda naffe tugenda bani Toniks don't generalize us please bani kubolaba nekayinza okuba nga akoze ogugwe but there is someone oba oliyo DJ ali eyo TVM radio emu nga yali off the hook oba off the track omulamwa neke gwaliko olisi gwaliko sometimes maybe ndowooza it's unfortunate but oluusi amazima galuma gakaawa. Some of these things have to be changes zandibadde zibawa by leaders once it not bakulembeze kale ba giants ababaddewo abali mu thank you bana kisokayo be bandibadde bakikulembeza nga bolaba nti ba two face dibia ne ba P Square bateekako omusingi abala bonna ne balinyinako ba Wizkid ba Fireboy tebani baddewo singa ba two face ne ba bulite bateekawo right now olaba oyo mwana oyo ashaka omulaba nti bana bwe kyamukoledde kyokka negundi kyamukoledde olamide yamuleeta kyokka ebyo kimala ate bali ku lebo za njawulo bakolagana kyali wange ndajja yangamba nti omanyi Nigeria ba president ba labels bonna batuula kiringa okusanga mbu niba tebakwatagana Jeff kama Ivan batudde kati tukikole tutya kyova olaba nti buli myaka ebiri wabayo abaana nga bana bataano bonna at one time bayingirawo ate bonna ne bakuba tebabula n'abaffe wano nti ajja n'abula wavaawo emyaka endala ena nga bakuleetera oba baleeta bano nga bali bwe abaasooka kati batandise obasindika e Bulaaya eringa factory strategy kati bo bawapalitinga cartel yes labels anjawulo naye bonna bakolagana kubanga bategeera kintu kimu fena tusobola okukola sente kitulina kwebyamu nkwekokola no bonna okola concert fena tujja kuwagira era bonna obalaba ku kivulu bonna obalaba nalaba guuli ate bo badirectinga obumu kikulu omwana kasita akulakulamu bw'ati
kaba mu direct ngula bakati nalabye sike ogera ba follow eri gye bamutapinze eri buzeti mu cost ino mbona bayimba ngauno kundi gye bamusindika Rayvan Caribbean ojalengira nga range yakubye Rayvan wafe wano East Africa era yatandisotapingayo gundi sike yagenda ruli ya miliyoni ezo nga atunuddeyo tine bwaleno nwe tufuna omuyimbi kama nti that's katera ayibye ebintu bye tumudirecting kama kasasiro obwere wala yetamiza asookayo asikamunne aso mu directing nomuga nti genda wali naye digane n'ekintu omuntu wasooka gamba agala abereeka nga yaliyo yekka agenda gagawala mindset ya bagamba nti mu Africa mulimu abantu abakyali society zikyali ezitanakulaakulana nnyo kyalina mindset ya chief itwagala nnyo okuba afa abali omuntu ayagala yabeera ku ngulu tayagala babeere mpaka thank you meaning not just in music generally in life nti omuntu omu mukika wakikuba ayagala kale abeere nga abalabirira abawaine kitagala ate mwenna muveyo mubeere ku level y'emu kati your mindset njirabe olabona oluyimba no John Drill ne Don Jazzy bwomwe ndasuda Don Jazzy kutula ku luyimba olwo over tali mu mavins yes niye bitakisuubira ne Don Jazzy oyo alina contribution y'amaanyi simanyi wano e Uganda baba mulabirako oyo omuyayi ova ku muntu eyaproducinga ku album ya Kanye oli African bana kati komeo oluyimba luno lulimu ku omukyalo ono nze omu ku bantu abasinga omukkiririzaamu twogera ku fee very talented. I don't know where the problem is, but she's very talented. Extremely. Katukomeo sajja ali informed ate Allan omuntu watuula wansi n'abala ebbanga ly'omaze mu music industry poza emyaka ino wagiyingira okyali I mean natandika when you utandika ng'okyali omuntu aba alowooza mutubona nsinga egenda tukaddiyo aba abalowooza maybe mbugaye nga tokaddiyo tebalirabira nti wayingira okyali muto and I think it's good kubanga olaba kati in fact I should have started younger singa olaba ba greatest abasingayo nga ba Michael Jackson from Beyonce batandika balina emyaka 5 Beyonce nga alina emyaka 5 yawedde azina imba agenda ku busho omuzadde ategedde omwana kyanaabe abazadde baffe system anti tukyali mu colonial system education yaffe kyali ya colonial kati ebintu bingi bikyetaaga okukyusa era byonna biva byakukyuka mpola mpola. Wetuba bakubala, how long have you been in the game? Yeah, over 10 years now. 10 years? Over. More than 10 years. Yes. And of course, whatever generation you have, not many. Many fell off, others maybe badambilala. It's not easy. Whatever kwanga industry all the time. There's also time now I don't know what you says. What happened? I took a break for personal issues. It was a break? Yes, it was a break for personal issues. And I came back stronger. And it's just Sichangu. Naye kati awolabira nti oluusi nayo industry esengejja talent naturally in a way. Bamu nayo esengejja negamba kino. Yose uyebaliza mukama. Tokiinako tabu tusharingira lwaki wagenda mu lusirika? Often like some family issues, losses in the family, kumu. So it was quite a depressing time. Mwana yangambe kikyala kyajja nekikutwala mwawo. Yabuuza Allan ninze namulabi. Oba toyogera abantu basalamu bakwongerere. Bateeka ebigambo mu kamwako. And they were ebitaba bigambo bagamba we hear. Hear say. Omuzani akugamba bangamba bani. Kyebali eyo. So byali awo wakati wa family. Yes. I lost a couple of close family members. Oh. So, man, the mindset, I think kumu. I think I'm body with the banga. So it was tricky. Lots of time, hospital operations. It was really stressing. Yeah.
So osinziira otya nodda omanyi ebiseera ebisinga omuntu agenda mu lusirika kizibu era nze ntyanya abantu nga King Saha oyo mmwe nti odda naye nodda oba okomawo ne bakiyita batya omuntu okumawo ne presence ne feeling bwa nti yes yakomyewo. Yes, I think Obo back with the branding, the sound. You came back with this Allan Toniks standalone band. Yes. You were romance. Because I think that was the comeback. Yes. When you come back in Allan Toniks is a standalone band. So the romance was a slightly different style from one music one going say against that chuka. So the same that is a channel. So la wangwa langa to chuka. Okay. You know growing kule nemu music nemu kola yebintu. You know? Oyina ekintu kyokola, but I don't know. Watch to tackle for you. Guitar, that standalone band. True. So level kituusizaako. Ugandans kyabatwalira ebbanga appreciating and also its cost implication. Kyobola abantu era bikola on certain shows. Kyetagamu kasente. Wanda bya basajja bali great ba edition ba nibazi babikola. But here in Uganda it's industry standard. It's industry standard nti bw'oba tokola ebyo obutegana unakola biki. Magenda kujja kuba CD oli mulanga. Nani agenda sobola zene kujja okuba CD. Ondozondese ku nsongeemu. Mutala waliwo omukyala twakubira ali South Africa. N'ekyo kyakonyeko naye ndowooza abantu bakibusiza amaaso. Ekyo gamba nti Chameleone yagamba ajja n'abantu bana. Kikulaga gundi y'omuyimbi. Wemba njagala Allan Toniks. Kiki nyino take in consideration. Waliwo njagala Allan Toniks mutwala Kasese. Waliwo njagala Allan Toniks nyamutwala ku Serena. What should I put in consideration? Kiki nyino take mu nteekateeka ez'okuleeta Allan Toniks. Nga tonnali kukiddamu kati ninnya. Mama yali Denmark. Amanda esimu album yo. Nda balekere kyebalama. Nangamba abaliza kawodo ono. Nagamba talk about two guys. Ganda Boys ne Kenneth Mugabe. Where do you see them? Ganda Boys. Because nyingiri yakireta mwagamba. Yalinga ku expect era lozo genda eri. But did something good, new. Mu generation yeno. And I talk about those people. Ganda Boys and Kenneth Mugabe. Ganda Boys, I don't know much about them, to be honest. Kenneth Mugabe, I know. How is he like music wawe? Kati Kenneth Mugabe alinga nga almost Johnny Drill but a bit more traditional. And Kenneth Mugabe first of all is not very mainstream. Yeah, totally mainstream. Very mainstream. Kwa ina nyimba nyingi zili kwa album tezizidwa. Kati kyeki kimbadde mugamba nti a lot of artists bafuna obuzibu bwogamba nti bw'oba olina okuba okututumuka locally what the local fans want osanga nti kyawukanako ne what you might need to do to please the rest of the world. So awali trick maybe gyetwetaaga okuzuula is striking your balance. Kenneth Mugabe si kyangu okugenda mu club or even most radios or no nyimba. But the name is there. Naye walina okubaawo kati abalina abali discerning mu music. Abamanyi abawulira ennyo. Naye kati awuliriza nnyo music. Awuliriza nnyo music. Mame Mutesa Kibalama. Music nnyo. Naye kati olaba twatuse mu era ya music consumption eya new generation abantu tebalina patience. Budde. Abantu tebalina patience. Kiwala nti ne olumu ne abantu omuntu ayinza okuyimba akantu laba amapiano nga acukucu. Like people don't have attention span yaabwe nyimpi nnyo. Abantu tebakyaba bintu budde kuwuliriza nnyo. Olina omukapitalinga mangu kivudde ku ki? Mulembe ndowooza generation
bagamba nti ebintu ebimwana birina nti n'ebintu nga social media time versus money ebintu bye nga social media bireeseemu n'akakadde abantu balina ebintu bingi nnyo ebyokukonsuminga matego so tebalina budde bakalubiriza olina bakapturinga mangu kubanga tebajja kutwala budde kwekengera kwetegereza nti basooke bawulirize no olina bakwatirawo bakubirewo immediately to get their attention so balancing that and to make sure that olina content ali deep and true nga bola ebya Kenneth Mugabe awo waliki eguma nate advantage yalanje enaba abantu nga ba Kenneth Mugabe obali ba Giovanni Chinji naba dengena kubuza kati ye Giovanni oba Michael Kiwanuka World Music Michael Kiwanuka bamu yalemerwa mutegeka balemerwa mutegeka promoter mbu akusaba ayinza kusindika genda zo stage ingini yasima sound engineer artist rider chemba dembuza Alani nembuza wemba wakutegeka nebe banga bagadde wanga ba UB40 bajja wana ebyuma byawula babijja Nairobi ne South Africa bibali bagala ono mulenzo no abayina obusobozi Jose Bunjo leka tababa World Music bayinanga marketing ndala ate bogende bakolera nnyo abazungu and Chonuka is doing good very good bana abasajja tubeetaaga bano bana Uganda tubeetaaga omuvubuka omuyimbi nga Giovanni Chinji yes internationally is waving the flag the Ugandan flag high true wana Uganda nawo twetaagawo support true akoze atya me I think now the way to bridge the gap adeyo maybe abantu nga bana bakola World Music oba batandika collaborating akone n'abayimbi bafa bawano kimanyalo kwamba adeyo ko album zezi nendo bateekemu ku music collaborating ebintu ebita you know because art is about experimentation we can find a middle ground ate from bit what we pushing nti aina ali popular which we call pop music kubanga wali world kati pejitwa pop which is popular music nti jokes kati what batya tutumukanyo na ate market yawe mwebali bamanyi nnyo bamanyi nnyo market yawe webali naye ate wano generally they are not really but if we can fuse and find a middle ground maybe we can wave the flag wider neka dineje bali it's very good that they are waving our flag nenga bogambe betaga they deserve more recognition ngabali abana je babule afro piano nateka mwejawe afro piano beat wawe thank you olaba bagezi olo mwami waneno wagezi n'oyogera ku byokusoma bamuyita Mwami Rogers Dungu agambe the guy is correct to Nigerians. I went to school of filmmaking with many Nigerians supported by their government so twetaga government okujja okuyingira mu nsonga zino. Thank you. Giovanni Chinji agambye zino feedback z'abantu kati abaliko kati tugenda kwengeginga n'abawuliza baffe. Allan Toniks has grown so much. I met him 5 years back as I was playing the Blackets and Wine, but I hear a lot of knowledge he's giving now. I'm learning a lot. One love man, MC Waliwali and DJ Nick, thank you so much for being Allan Toniks. Blessings, Giovanni. Otandika nnyo okugamba nti naawe oyagala kujja mu kuma. Akavuyo akali mu kuma Allan Toniks ono akasobola. Abantu bangi bambuuza ekibuuzo ekyo ate kyannaku nnyo in the first place ati mulimu akavuyo. That's the first issue. Lwaki mulimu akavuyo? The only thing that ekyampaliriza okugezaako okugenda mu bintu bino ezino emboozi ze tubadde twogeramu. When you have this knowledge kikuluma nnyo okulaba ng'abantu bali eyo bakola nonsense. Ngate ebintu ebisobola okukolebwa okukyusa embeera for everyone. It's not magic. Naye we just have wrong people there. Ekyo ekintu ky'obumu. Ekyo genda kikoloja. Obumu zisinga nze abaaliwo. It will not be hard for me. Why? Nga bw'oyogedde zisina beef with anyone. Olaba. Woli upcoming, woli established, woli chi. Welcome each and everybody. Yeah, because that's what I should. My theory or my, should I say, motto is that nti abantu bali mu kutegera abayimbi be Uganda nti teri muyimbi alina nyimba za muyimbi omu ku playlist ye. Muyi fani ne bw'abanga ali fani watya era ajja kubaako n'ennyimba z'aba artists abalala. So tekyetaagisa kuba na bad mind nkokola biki no, all you need is good music. You find they have a playlist. It has Allan Toniks, it has Fik for America, it has Daddy Andre, it has Baby Cool, it has all you need to do is do good music. There's no need for Mpokola. Kubanga singa kyali ekyo
maybe bandi badenga abayimbi nga babiri bokka basobola okukola ebivulu naye buli muyimbi akola ebivulu mwategeka abantu bajja ate ne bajja ekyogedde it is very n'osanga muntu ng'ali mu motoka ye okuwuliriza artist omu okuva wano tugambe paka mbarara tekisoboka. it is very hard. It's hard. So there's no need kati ba artists abamu balina mentality balowooza ono agenda kunsingako enize sijja. No, in fact you collaborate. Kyekiri kye nagambye nti wayogedde kuba ngoni, is it bangoni? Yes. Bwe bakugaidinga product gye wavayo nayo ogiraba, it was at least ng'eyina gyemaakingamu nabo olaba mu kijje mwatamuliddemu style nga mulimu olaba and most of all quality wa mixing mastering. Yeah. Nti naye omuntu afuna wano omuyimbi ng'ali mu group ye oba band ye ng'ali totally off. And ekyo nakyo kiva mu butaba na business mind lwaki nti Olamide yasigninga Fireboy. Naye mu nsi yonna amazima gali nti Fireboy amanyikiddwa kusinga eyamusigninga nti Akon yaleeta Lady Gaga. Asha yaleeta Justin Bieber. Naye baba obatuuze olaba naye kati wano waliwo mindset eyo nti abantu baagala nnyo, people get addicted to fame and adoration agalabirewo yekka and they fear nti kati ono ajja kusinga kati abantu batandike mumatira nnyo okuza ate nze banneerabire. Waliwo eyali angamba nti kati oli abayimba bakolera kintu kimu nti ntabule ku swita ababoda bagambe awawulira abatuuse but is that going to translate to cash money in your pocket? No. Naye kati osanga ekyo kijja kulemesa okusigninga a talented artist. Ne example abantu bagirina ate eri common nnyo. Diamond Platnumz emala emyaka ng'ebiri nga tayimba mulinga mwaka kali nga tali active naye nga bano ba Harmonize bwe bayimba hits zabwe bali attached to eri Wasafi to Diamond ng'erinnya lye lisigalayo by default Babayimba mu album bawayo collabo by default ng'erinnya lya Diamond. Burna Boy talina luyimba right now lubadde lw'amaanyi naye is eating Burna Boy y'omu kubagamba nti African Giant ninga talina luyimba lw'amaanyi lwakuba ajja yeesoseka mu bino ebintu. Kinagira ku Moze also it comes with confidence. And he was so confident in his talent. That's why he helped so many artists. They might not say it, but a lot of artists got a lot of help from Moze. Be it guidance, be it writing songs, be it... I really appreciate his help. Nalabanti, he was confident in his talent that he wouldn't feel like, no. He was confident in his abilities. So, but sometimes instead of unique. Thank you. Teyeta gagamba atona agenda ye ate we are different. Instead, if we saw that only talent ngakuita man, let's share ideas, we learn from each other. When Uganda kizibu kyakusanga buli muntu ayagala abeere katebe nga lwe yekka. Kyolanga madekate ayagala abalungi kusajja ne bamutwala abalungi. How are you going to engage the government? Government inogena engaging mu business ya fenito. All our government is just sitting in Yamnyorach. They have a lot on their plate. And they don't have a lot of information about the system. Tebalina. Awo nyini Awo Toniks olaba. They have information. But information gye balina eri false. Thank you. False information. False information. And so they do the wrong ideas, wrong execution. Shows is easy, Toniks. You can't tell me representative of government how it is a shame. What They have information. Painting ekifaananyi eri bali painting ekifaananyi kifu. Neke. Between the beginning of COVID. Yeah. COVID we atandika up to now. The central government zeta demo industry ngerowoze yamba industry. Yeah. Ngabantu bali andye. Kyogamba bo basiru bosi basimu. Ati kye bagambe. Baba wa information naye abagibawa. Baba wabya kuba. Neba nakuwa bya mirundi emeka bannange Toniks. Tubere amazima. The problem is this. Basically baba nenya, you're not helping the industry. Yeah. Naye abantu bwe batuukirira
omuntu asobola kubba mirundi 3 nga like nga n'abayimbi muli omutudde waliwo ekintu tutayogera in industry waliwo ekintu kyebita survival for the fittest. True. Ate kiri komutulimi okigamba abasajja abo nti what you doing these guys mwongera kwonoona bano betusindikayo tetulina bwe tusindika besindikayo betwalayo ne bagamba ati batonics we bajja kyebalina okukiliyalinga first initiative kyemusooka yegoal gyemusooka oteekayo nti bapainting ekifaananyi ekifo tomuyimbi ajja wano bayimbi be Uganda bamanyi nga bwokyogedde nti ajja ne bamuwubira ababooda n'ateekayo naguze Range Rover million rweziti kati yo bobo bali basajja bapaine ekifaananyi kyebagira kibapainting nti nategese ekivulu nejjamu billion ya sente ng'okitegeseewa nora katolaba ebibinanga ng'okitegeseewa kubo ne bakwata sente ne babawa sente yagamba ategeze billion indagamba nategese ekivulu ejjinja ya billion ya milioni lunana nina Range Rover nsula muzo nyumba ya gundi kati bo ne bagamba nafiiriddwa ne bazimuwa ne badde bali ne bakutunulira neke awo tabula mati walwazanyira ne bamala kumunne ne bamala bakuweereza gundi ya taxi message ya kubendika omusolo ng'omaluukaayo neke mukiraba nti walwazanyira munne ku bongo temusobola kuŋŋamba neke walese kuzanyira kile kintu kinnuma Toniks era nsaba okinwanireko tulina studio eri Mmenga studio gavumenti yagituwa tukole eyamba abaana abo naye neke wano nali mubuuza ne mubuuza neke yangamba bafulumyambo ennyimba yakiŋŋambako nemubuuza neke ozanya ennyimba z'abapkamingi abo aba mu studio amaye bagamba omukulu yagamba alina ennyimba ebi nembuuza neke wakazanyayo omuntu yagamba gavumenti nti industry kyeyataga studios yali mukyamba yazana kuba mbogo oliyimba that girl nalo recordinga ku laptop ya Mac obukiga buli bamwaka obwasooka obwa white mbu pro yateeka bulangiti ku mutwe nekosa mic eya laptop ne headphones nakosa Logic nentwalira AD nakola mix master nekintu kyenakugambye I had no keyboard, I had no microphone, I had no speakers, I had no soundproofing. Just a laptop, a blanket, and headphones. Now, olimba lwakuba. Simu Uganda wokka isi yonna ate very unique at its time. As an artist, what would I have needed? studio. It did not stop me. Today, studios are so many. Studios are redundant. Oyina emitwalo 5 ng'olina talent osobola ogenda mu studio mu Kampala muno ng'olina emitwalo 5 gy'agenda osobola ogenda mu studio kasonga bw'olina talent osobola okukola ekintu ekyakabnamugambye nti dakikukubuza intentionally tekati abanigeria lwe balaba tubanenya naye studio zabo tezirijjo unique kyeweyiriro ngamba abasajja balina gadget. True. Kankujire. It's not the most important thing. Why? Omanyo ina step by step. Tuba kutandikira ku number 8. That is true. Nga 3. Ekyagala. We're truly already. The music are good enough. Why? Until today, zinyima nga romance. Zikwane zigenda zi Colombia, Australia, where they are competitive. Nina na kiruja kinjagala mukole. You get. Naye ejo investment esinga eyenjalo erimu kati mu bintu bya management, ebya video, bya promotion, marketing, which comes out chirwa tetugamba ebyobumu, ebya record labels, obumu nga tebuliwo, record labels tezikolagana, policies. Let me give an example. Ndi waliwo amawanga agamu bagamba nti woleeta omuyimbi ow'ebweru. Taxation engenda babweti. Olina okubaako n'abayimbi abaloko ku show. Ate bwe babaako tosobola basasula less than 40% what you pay the other artist. Meni bw'oba oleese nga kati ennaku baleeta Abanigeria nga 10 bagenda kubawo in the next 2 months. Abamu ba South Africa balina oluyimba lumu, nyimba 2, nyimba 3. Bagenda basasula 2,3. Ate batwaleyo Munnayuganda alina ennyimba 10 akube kibula akyali. Bamugambe kati tulina busatu tetulina budget. Kintu sente zituleeka. Kati lyetteeka liba ligamba nti woba oleese n'omusasula omutwalo gumu owa Uganda ekitono nnyo omuwe 14.
mwita afadhali oliwo omwanda emitwalo ebiri munauganda mwekanaana 40% fair. So 50, you know, kati those are policies where wasanga nti abakulembeze abalinga mukuma tebasobola birowoozaako kubanga bali mu nkola nkadde tebamenya kifa mu industry. None nsonga soyogera byenjagala onde kira kyenjagala otuuse naye ekintu kyenjagala otuuse nti nabadde wano nga njagala yadde nnyo ebyensoma bya audiology mugende mu ministry nga zino education mulimu courses eziyinza okumprovinga video zaffe audio nanoonyeza course ya audiology nga Uganda teriiwo nga nagisoma ate online ate Kenya. Nembaga umamwe nyini musobola okwenforcinga ekintu nga muteekeeyo course eno nga ebaleeta gundi MDD mwamuteeka wa Makerere abakulembeze abalinamu nti lwaki nkota sente zange nenzisasula e Kenya nga wano Uganda nsobola ozireka wano ali nenfuna ekintu kuba nagezi olaba nga tebalina kye bansomesezza nga ate ngenze Nigeria kola practicals. Waliwo ebintu kati kambe example liba akola Janzi Awards nebazispendinga mu bubundu imagine kunameka mpitirivu mbu sente babasale za kuzimba industry nebakolema award nekigo kati what did it benefit the industry? At least if they had said the award is for every year the best producer you get a scholarship to okusoma to LA to sound engineering. The best videographer will get a scholarship to kubanga olaba abantu abakoze complex abantu abakoze ebintu ebipya mu industry mu videos basasha they went to film school in SA bete kama sende zawe bagenda ne basoma ne bakomawo nga bakola ekitunga kyanjawulo kirimu kikwafu so these are simple ninga those courses mulimu courses ezisoboka nga tusobola ogikola wano anagenda okuyigiza abagendo zingi mwabali olaba Toniks babali abawuma Toniks government esobola okuleta lecturer nibamuleeta wano twaleta bachuban doctors abasajja ba Nigeria baleta gundi eyo zino MTV base nibazijje South Africa nibazitwala ewaabwe Alex Okosa ngabazeetaaga DJ Khalid nibaleta just oleta obulesi gundi osobola okuleta n'omuntu just nga obaleta balecturer kuna ku masomero bitubabiri kulotegerera nobeta teacher asomesa ekitende namuleta kasomero nasomesa abantu nga 10 oba 10. ensonga lwaki Abakadde is because our education system olaba bulikedde baba bagamba mulimu pauzi kibi katate already kat education system oba nga bagamba yeetaaga kukyusa ate Abakadde ate kale tukozese ekyo tugambe nti naye either way dadyanzwe baba wangudde producer of the year from scholarship bamutwale nani one producer every year really that's not nasomesa much kusende zibande bali waneno zibagabira abantu waneno it's not much ananda nasomesa bana ananda nasomesa bagamenti kali best artist let mulowoleze something kitugenda mu that adds value every year you know tumukolere kulabo ne international artists something nina ekintu ekirala ekino olaba abana ba MDD awo kendo olabe Kenneth Mugabe oyogedde ku Kenneth Mugabe yavaawo Makerere olabe bona ise ku kawa bajuva naye you feel that abana mulimu abana bali the music mulimu abana bola mulimu abana bola Walter buno bujja olwakana kabeta Walter olaba nti balina touch true nti if at all tukwata lecture omuntu ne tumubawa muntu nga nayongera ku knowledge bana abana balina ekimisinga true nze gwe nkugabe mazima nze kennyini kukoza omuntu abayigidde on the job tasobola kuba ng'oli agenze nakisoma tubadde wano ne wale oyo amagamba wale namugamba niwa njalayiga audiology ye namugenda omugamba bwe mala audiology njala kugenda ku videography naye nga nino soma jukira nti omuntu akusomesa ng'oli online so the same everything practical kiba kinyuma the same nga wali no kuba mu environment olwebe kyanti why it would be at the infrastructure required wange bonoleta lecture oyo wana agenda kutuulawo mugenda mulina ogula kati ebyuma zi studio kyengamba kati awo studio wegiramu osinga ogule zigiramu kubanga olina okuyiga ebintu biri state of the art olina okukozesa equipment kati ngenda bawo example wadde nebivulo nekivu gyotodogera ogenda ku island eyo Mauritius
whenever you go nali following shows ezo whenever you go like that hospitality bakuwanga wakatuuka environment bintu byo olaba engeri bakwatamu yes you tell them njagala kino njagala microphone ne microphone bagamba ozi specifying nga njagala microphone wait true gitaya ngija kujja na bweti bino nga biri ku bo yes ate olutuukawo osoka confirming ati kino wekiri because another right kugamba nti sijagima ngati mukisi nti so nole kyawa wajja wano ajja bagamba njagala netaga ekyuma bwe nga kigatta ku industry okusinga otumayo wano eno bajja kulya sente nyina kintu ky'enjagala babuusa mukimanyi nti tulina wano studio e Uganda funded by the government of Uganda mulimu equipment zisona naye agikozesa tagimanyi that's it mukimanyi ekyo kisoboka nnyo because a very good studio with the producer tamanyi kyakola is useless. A mediocre studio with a producer who is very good is much better. Chobola wanti kati enyimba nga bodega bana bakulu wima ne boy ne kutuka of unknown producers. Ilo gene wasanga nga studio bazi connect ze codes bazi yiza. Na isa na bana bali coding na musenge. Allan yogende kuliba lolo tuwadde olwa easy. Just imagine if it was a good sound. Umuntu yalokode yaliwe Kenya nayenga chaliwo we Kenya. Ninga naye olaba agamba it's a nice song. Ninga imagine nga if it was a good sound, nga baluwa sound obulungi, ali mastered obulungi, ali mixed obulungi, ali arranged obulungi, nga bamusinze okitegeera. True. Naye president, oba mwami saleta wuliriza bintu bino. Abantu hakulire. Enkoko eri wali. Waliwo enkoko. Tebamutuukirira, abatuufu tebatuukayo. Bakoma ku mulyango eri mu lujja eri ne bayingirayo abafere naye mwami saleta takuba mufera yajja kati agezaako inesubi muwuma agezaako he wants to do something and see something work naye Allan you can't tell me omuntu alidde sente okusooka omulala najja n'ayita mu studio nagamba studio agenda kuyamba bapkami n'alya sente letomanya tuza kukyepulira abantu abatuukayo nino buli omu atuukayo na kati bamuguze ennyimba z'abantu copyright z'abantu nga tebamunyonyodde what it means. And if you're going to buy someone's rights, it's only useful to you ngeze ennyimba ogenda zifuna mu kuzitunda somehow. Kati ogenzi n'ogula rights z'omuyimbi eyali akuba mu 1994. The consumers of music today. Ogenda zikozesa whoever is eating yagula embate enfu ng'amugamba namu naye nga yamu amagezi ago ye yali abaze waliira era yali ayadduka. Thank you. Naye abasajja okonvatinga millions of dollars. I don't know why mbalinamu essuubi omuntu atukolera twagala olaba wuma eri mu kujja mbalinamu essuubi singa ebezze olede olubabu cancelling lwaki olubabu kuba the entire old committee came back. Bangamba gundi omulonzi omu yajja okulonda yajja n'abantu be 8 nga we baali webakomyewo okujjako Big I ne King Michael ne beekalakaza nga batubiganye mubitemu yajja n'abantu be 8 ne balonda ne beetiikinga kati oli eri ku kyuma nga balagana iraka lwaka bite unaga nekisoboka nenga yaze ne beeronda n'abantu be 8 mugenda suula kalulu ngenda kuzomweza 28 nze ndina essuubi mu bano abajja kozi anti bana bali kubuusa tebabaagala obana baba neno bali informed mulwane nnyo ate baagaliza Toniks otambuddeko. You've seen oyina emikwano industry mulimu abantu abatambulangako abalina the ideas and the right naye ebintu ebiri getting politicized bitera okwonooneka nti kati bagipoliticizing nnyo ate already abalimu basimbye amakanda system omu kubajjamu bajjamu n'ekintu kiri baleta n'abantu ba olwo ekintu ekitrending awo nze nkiraba nnyo nti gundi mukadde nnyo lwakuba aludde ebyo ebisendongo eno amanyi kubanga aluddewo nnyo wane Uganda what do you know bamufudde is different what do you know ebbanga ly'omwawo ne what do you know. Let me give an example. Gundi aludde mu industry. Let me give an example. Kamili, Bebe, Bobby, aludde mu industry. But they are still relevant. Yeah.
And for them to be able to be relevant means they must know church industry leero. What do you know? The fact that Camille, Bebe, Bobby, bachali relevant up to now means bagina n'omulembe balina okubanga bategeera church igenda maaso leero. Uganda Osanga nti owangadde mu industry nga yakoma okuyimba 10 years ago. Omusajja yambuza. seba yagala omuwa ekitiibwa ngakirwa kubanga yayimba ffe twayimba Omusajja yambuza Tulina ekigambo. YouTube channel. Omusajja yambuza ekigambo. Yambuza ekigambo nga bw'okyogedde. Tokolangako video ya Abakadde busatu. Omusajja yambuza ekigambo nangamba. oyagala kutegeerera Bwekubuuza mixing and mastering bitegeeza ki? Tokimanyi. Toyina iTunes oba Spotify kulimba lo yadde. ayagala kutegeerera industry Oyagala kutegeerera industry. Manya kibagamba ndudde mu industry. Ndudde mu industry. Zile emboozi zetwogeddeko leero. Abantu abo bali kwesiba kuma I wish tubategenga noga munyumye nabo bino. omu yatya Bannange. yagamba Ashireka timwe. Kibagambe wano. Bagende babawe before ku umabu. nga bw'okyogedde ne Jeff bwe yagambye walogayo oyo agenda obalonde soyo yagambye wali ne DJ Nick ensi just what kino sikyogera kwepaaka naye omusajja yakyogedde nga tumaze omukolako interview nama you guys bye mumanyi bingi n'okusinga abantu abali mu ndongo Tege mazima abantu abangi abali abeesimbye ababaddewo tebabimanyi bino bwe tubadde twogerako research gwe mumanyi data gwe mulina tugende ku Allan Toniks kigenda kunnuma nnyo ng'akalulu kano kayiise. One thing, otambuddeko mu industries ezitambuddeko. True. Ate kiri important okulaba ebiri ewalala nti okutte ssente zo okuze research otakuleka True. mukasente kakendo unokona kasente kendo nga matikangene notuka ku extent ekuyita mu kivulo ekitali wano. True. Ne bakuorganizinga mu nsi endala zota kushinga ngayo luyimba tomanyi yo DJ tomanyi yani babo bine betugamba nti agenze mu Royal Agency babo betugamba mbu agenze mu Royal Agency twafunawo twatuuka toyinawo bamo ebyo ninova wano yenna kivulo waffe nova wano omusajja yangambye afulumba kati nkula ekintu kyo omusajja yangambye ekigambo nanga mulina kenzo bakali tebapushinga bulungi takubangako Nigeria tajja si because his fault tebajja mukkiriza naye nga tetusobola abasajja abo bapenetrate tuba man tetweyagaliza bwe bumu Allan Toniks tujja sulawo Thank you. album twogere ku album Yes, album bagiyita Awo. Kuliko oluyimba lead single lwe bayita Awo tugenda tubakubiramu. Twakola ka listeners party juzi wano naki nga munaana ku Skies was a very successful event. Or album eyo kuliko collabos eziwerako. Boys Otenda tatunda byena namulabawo kyali wange yalina okubeera ku album ate akayimba ketwakola naye waikibena nakaproducinga ku album song that I produced. No album nafuna omukisa okukola olaba bulijjo aba artists okusinkana backstage ku shows kuliko enyimba mmeka ku album 15 kuliko collabos mmeka mukaaga 6 mnabanda bakoli dia Jasmine kuliko Lydia Jasmine gwe mwaddamu naye kali kuliko Jasmine Fefe Busi Waniono Waikibenda ndabako Waikibenda Apas Shiba Karungi Shiba and Nati Nathan. Tutandike naluliwa njala twengejegemu ku bantu katono nnyo abantu twogedde ebintu bingi Noza tukuweko zi collabos Call Me then tukube Awo which is the lead single which is the one we shall be pushing and dropping the video. Nezi singa nyizo be encouraginga kuba nanga kasende naye kasirina nko ku kadi mugende bane toyina muyimbi ngejo gina supporting Toniks. It's one way olaba kubuliro muyimbi wakwata kasende ke ndachi nagamba wale nga nakoma wano nina bina yeyo ne mugamba wale buli anjaje oli akoleki abeko kyakusasula just your consultancy fee ya ngamba manyi katugatte kati nzibwena nze bwomu kintu kinzitoyede bwomu kati tugatte kali katukolera akayimba nga bwe nakolamu ne chali wange mbera nange kati katwegatte tukolera akayimba tojja kuleetako kitundu tulabe Allan obudde butuweddeko mbadde njala ndowooza obeeko obubaka bwolekera abantu basabasajja bawuliriza show olunaku olwaleero tupeeri gye twatandikidde mpaka wetuli kati abantu basabasajja bawuliriza show ya leero
also you know kwebaza abankyaziza wale thank you so much for reaching out. I appreciate and nawatuliza mwenna mwebale okubeera naffe gye muli yonna bali mu ggwanga bali Bulaaya ate mwebale nnyo okuwuliriza CBS FM ne program eno ddala ate n'okuwagira Uganda Music naye nga bwe tubadde twogera ku mulamu ogwabaddewo leero ekintu tukiteekemu how do I say intention tukigenderere okuwagira music owe Uganda okusinga omulala music yenna kubanga mu mawanga gonna wala abaayo abeeyo wabagira byabwe first somoze tusukulumye ekyaffe okusooka tusooke ekyaffe manyi babagamba bubu by Uganda build Uganda ekirungi tugateeko akagambo ekirungi waajukira wokoma okuwagira industry gyokoma ogiteekamu kasente gweolaba oyinza okulaba nga kasente katono womu but bwe tuba abangi nga fena tuteekamu kati n'abayimbi nabo bajja kuba basobola okulinyisa omutindo gw'ebintu bye bakola bakompeting n'eggwanga lyaffe likola nga to be proud tebaba ekintu kinuma ogendeyo ne bagamba you're from Uganda which musicians do you have ne bakuzanyemu akayimba kebamanyi nonafu that is what you have in Uganda. Album magitawo banange mugende ku website mutuliza akayimba kwekali album number kweli because the collaborations we got t-shirts channels you can buy tena musigale ku Safa makwanga kayimba mugenda kwanga mukawulira wano we musoso okukawulira awo sigala awo tova awo sinza kwongerako neke ayi mukama tukumire big up to DJ Neck in the building of course jakwizanga mu kidongo ayi mukama 88.8 CBS FM